alien skin twagala abavubuka bakulabireko ng'omuvubuka ow'obuvunanyizibwa nsubire essaawa eno alien skin yandibadde akwata abavubuka n'abatwala amasomero agakanika amamotoka kubanga kye yali akola yali musajja makanika wa motoka ng'azifuuyira ng'afuuyira langi yakanika emmotoka okitegedde kati akola ki kati ayimba tutegedde ayimba kati abantu abamugoberera bo bakola ki nti kumuwa security bafunirawa abasasula omwezi bali ku payroll wali owuliddeko nti Bobi Wine asomesa abantu kubba busimu bamusibira ki sebo gogenda kulumba malwaliro kuba basawo batujjanjaba ebyo betukulabirako akati kwa yawo okwesimbawo ku gundi ku bukulembeze bw'eggwanga ku mweyalo bukulembeze kasasiro kyoyo oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda bw'obanga olina mukyalawo ng'abadde alina gy'agambanga nti agenze mu kibiina muganda wange wakayita ennaku 2 zokka ku January bagabana buli mwaka Desemba beera n'empisa yogera naye bw'osobola olongoosa ku bintu ewaka omukyalo oyo yafunye ssente z'ekibiina ez'omwaka yogera mpola mu sweet talking tomanya oyinza ovaayo n'ejjamba abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli olunaku olwaleero nkomyewo ne taata yenje agenda kuba nti ebigambo abigamba dakika nga 2-3 tujja kuba tudduka babuuzeeko tugambe ebigambo mukama waffe bazibwe amanyi agange nze Nsereko Godfrey gwe mumanyi nga taata Angel mukama abatuwera omukisa amina luli twali wano ebigambo n'obyogera era ebigambo byayogerebwa ebigambo byayogerwa tugenda obisanga eyo alalala Jesus abantu ne bakusiima nnyo abantu bansiima nasoma comment nga bakusiima busiima abantu bansiima era nanyumirwa nnyo ate nembeebaza nti bambi mwebale kunsiima kale away from there waliwo ensonga ebadde gena maaso n'okuba nti etambula okuva egyekiro paka olunaku olwaleero mwana mulenzi alien skin still ne palaso kati byavudde mubiri oba bigambe ebyekiyaye byavudde mu bya stand n'ebyekiyaye bye bagambanga nti baagala kukola show kati she yaddala yatuuse oba kati tuli ku she yaddala olunaku olw'ejjo mwana mulenzi palaso yabadde ku show ya Crystal Pande ya Empere Festival ebaawo buli we tuba tutandika omwaka yabadde ali ku stage gaali ya alien skin netuuka era gye byakkidde tebyabadde birungi n'akamu okakana nga bagenze maaso n'okuba nga bakolidinga here and there ne beekoonamukko twalowoozezza nti bikomyawo nontantira olunaku olwaleero palaso alabika ye yayisiddwa kuba kigambibwa nti yakubiddwa n'eŋŋuumi eyo waliwo eŋŋuumi eyamukutte kati oba ye yasinze okumunyiza nti byavudde ku gaali yali yenne palaso naye ne bamutwaliramu olwaleero agenze n'eggaali ku fango ni wennyini bavuddeyo ng'emmotoka z'omukulu baziyiye endabirwamu n'endabirwamu z'ennyumba zonna eza fango ne bazirese ku ttaka na buli kantu akabaddeko giraasi bakakasizza nti giraasi eyo tebagirese wamu nga bwe bagisanze mu buufu obwo. Where are we headed? Kakati music industry yaffe ye Uganda era waliwo era n'olunaku era abalokole baali beeyisaamu eggaali awo ey'ekisirusiru etalungamizibwa Mwoyo Mutukuvu bo beerungamye ne bakosa kano mind ne bakola ebyekisirusiru awo naye ate nga music industry yaffe eye Uganda egenda eseebengerera egenda eggwamu ensa kubanga President Museveni yagamba nti drunkards are a danger to themselves. Abatamivu babulabe gye bali. Nkukakasa nti abavubuka bano ebintu ebyo tebabikola nga balikozesa obwongo bwabwe obweyimiridde bokka wabula babukosa nga buli under the influence of some substances that we are not sure of, that we cannot name right now, but I believe they are under influence of some substances eziba overriding entegeera yaabwe ne bakola ebintu ne babanga sibe balo naye nga bali driven by something that is on their minds esobola okubanga bakola ebintu fanako webityo bw'oba wegendereza essaawa yonna tuyinza okulaba omuntu agenda okufa
tetumanya ajja kubeera ani kubanga ebintu bino obiraba omwana accidental wewe bwe basitula Moze Radio ne bamukuba ekigwo mu byekisiru ostegera byekisiru bodyguard oba Moze Radio yakoze ekintu ekitonoto ne kinyiza bodyguard namusitula namukuba ekigwo ate bodyguard yetayagala kumutta nedda busungu bwa mangu byekisiru awo n'omukuba n'omukube wabi owa wano ku mutwe nafa kati nabuno byekisiru byetugenda mu maaso okulaba nti omwana ayinza okukasuka ejjinja ng'ayagala okukuba palaso ng'ayagala munyizaamu bunyiiza kumukosaamu okukangana ng'amukubye omusuwa nga palaso afudde oba kusaidi ya palaso ng'oli akoba akutte ekiti n'akasuka n'ekikuba alien skin n'ekimutta n'ava mu nsi eno ontegedde Yeah, so I think music industry owedda ono gwe twazimbiranga ku stanti ne beef yaliwo beef zabeerangawo ebyo byaggwaawo kati twagala kuwulira music twagala music emulembe ego gwaggwaawo kati twagala music music leka abeere battle leka ebeere battle mu bulamu bwa musicians nti gwe yimba oluyimba lukweyimirire nange nkuzeko oluyimba luneeyimirire okitegedde naye ebyokulwana tebikyagasa eggwanga tetulifunamu tetufuna mu ggwanga lino golowooza nti mu bino byonna ebiri mugenda maaso n'okubanga biba abagenda maaso n'okubanga babikola tebabikola kubaako tutumu lye babifunamu mu byo essaawa zino nti babikola lwakubanga gamba leka nkikole banjogereko ettutumu weeriri era kadright nabo bebaliko nakati singa tetuboogerako at some point wabawo tutumu eribaawo era ne bwabeera nga waliwo afudde era afunne ettutumu kubanga tujja ne tumuziika baani bangi naye tuziika mulambo guli ogufunye ettutumu Moze Radio twamuziika thousands and thousands of people international and local people bajja ne baziika Moze Radio yafuna ettutumu naye yali akoze eki yali afudde ontegedde bulungi ettutumu libaawo nakati weeriri naye ettutumu lino lizze mu bulungi lizze mu bubi si birungi ekirala ulize ekintu kino bavubuka mmwe kati njala kwogera ng'omuzadde bavubuka mmwe abagoberera alien skin abagoberera palaso gye bayita eggaali mufunamu ki alo mufunamu ki mu kugoberera palaso oba alien skin mufunamu ki kubanga zuke alien skin mabegakaawo yali musajja mukubi wa bikonde naye simulyanko mu tournament yonna oba nti oba bali mu ringi simanya ebikonde byo alien skin yakubanga byaki byamuyambiranga wa kubanga simulyanko nakivubo simulyangako namboole simulyanko oba mu tournament zonna nti alien skin kubanga Bobi Wine twamulaba yakubako ku bikonde bya champion ye tugamba nti omusajja ebikonde bye yali akuba yakubanga byaki bya professional boxing ne mu ring nawangula n'ekisipi naye kati alien skin ebikonde bye yakubanga byamuyambanga kukola ki amaanyi ago alina we yagakozesanga otutamanyi n'ekibinja kye ontegedde ekyokubiri kyemanyi ku alien skin yali musajja makanika wa motoka ng'azifuuyira ng'afuuyira langi yakanika emmotoka okitegedde kati akola ki kati ayimba tutegedde ayimba kati abantu abamugoberera bo bakola ki nti kumuwa security bafunira wa abasasula omwezi bali ku payroll mufunamu ki ontegedde kuba kati mutandise tweraliikiriza nti tetukyasobola genda ku bivulu tetukyasobola nze ekintu ekimu ekintisiza ddala okgenda ku bivulu era ekyabintamya newembeera njagala muyimbi ki akavuyo k'abayimbi ke bakola ogende simyo tokomawo nayo ogende nga tokomawo nayo omaliriza omuvubuka akugjamu nandaweya n'osigala n'empale omwana akujjamu andaweya naye ng'oli mu mpale n'osigala mu mpale n'agenda nandaweya that is how weird those guys are. Ontegedde bulungi tosobola kusiga engato bagamba n'engato simanyi bwagisiima togisigaza esaati bwagisiima togisigaza ontegedde kati ebivulu ndoza tubiboycotting kubanga kati biri insecure tetukyasobola genda ku kivulu n'obeera ng'oli safe ontegedde bulungi tokyasobola kubeera safe kati ku kivulu kyonna okirabye lwaki lwakavuyo ka alien skin lwakavuyo ka palaso
Tekete bulungi. Alien Skin. Abavubuka oba inspiring kubeera ki? Paraso. Abavubuka oba inspiring kubeera ki? Ne champion gudo wali ogurumi nga wamugoba. Kati oyambye ki abantu oba yabakulabirako okola ki? Kiki kyokola ekituufu? Abaana obasomesa kubba busimu. Abavubuka obasomesa kubba kutemula bantu. Abavubuka obasomesa gundi. Anti sawe nabagenda temula. Kubanga juzi skande yaliwo Alien Skin yakubba simu. Ebyo byasomesa abaana abavubuka. Byasomesa abavubuka anti kati buli omu Alien Skin tumulabirako kubba kasimu. Naffe kati katubba amasimu. Alien Skin tumulabirako kati gaali kukuba bikonde kubba bantu. Alien Skin kye tumulabirako kulumba bayimbi balala ku stage. Ontegedde kati kye tumulabirako. Bobby Wine. Kiki kyomulabirako nakiki kya inspiring abavubuka okubeera. Nkugambye ebikonde yakubanga byaki? Bya ringi professional. Nakati wetwogerera Bobby Wine inspiring abavubuka bangi nnyo okukola otya okwengaginga mu active politics. Okwegenjinga mu leadership roles. But naye yaliko nga Alien Skin. Anti nkugambye tumulabirako byakoze kati byali mukola. Ne mukuyimba kwe abayimbi bakuteko bangi abavuddeyo. Tubalaba bakulabirako gituli. Ne Alien Skin kali eno gyalina gyamaze banga abavubuka abasomesezza ki? Ontegedde kwanga abavubuka kati tuba abantu bonabona abali mabiga tunuli abakulembeze bona aba people power bona abajja mu sine ja people power. Bajja mabega wani. Bajja mabega wani. Wa Bobby Wine. Kati abali mabega wa Alien Skin bakola ki? But Alien Skin wana abanzewe banga tono. Ejo si kikuru. Tanatuka ku. Ulire ejo si kikuru. Ejo si kikuru. Wali owulidde ko nti Bobby Wine asomesa abantu kubba busimu. Go wali owulidde ko nti Alien Skin asomesa. Bamusibira ki? Bamusibira ki? Bamusibira ki? Sebo gogenda kulumba malwaliro kuba basawo batujjanjaba. Ebyo tukulabirako. Ontegedde bulungi. So kino kigenda eri bavubuka. Kigenda eri bavubuka nti omuntu gwe mutambula naye abayamba ki? Abantu bamulaba kati avaayo n'omudidi gwe nakwata nakuteeka mu nsawo nakwata nafuna akasenteke nagenda nako ye ne yeeyagala mwene musigala kuba we bawe bagambe ati era abawa abawaki bagwe batunulire abantu abatambulira emabega wa Alien Skin we bafaanana batunulire we bafaanana baba balidde emmere okujja kakakola akola kati bakakolamu ne keeki oli n'amanya nti kati kakola keeki yakakola nze bompa akakola nga tompadde emmere kimmala nedda no gano mazima sagala ate mukole feelings muzikwate ate muduziremu nga bwe mwanziramu luli munsiime nga bwe mwansiima nedda Alien Skin amazima ya Katonda abavubuka basomesa kukola ki? Akati kwa yawo kwesimbawo ku gundi ku bukulembeze bw'eggwanga ku mwe yalo bukulembeze ayali asali kasasiro kyoyo nda tubere serious Alien Skin twagala abavubuka bakulabireko ng'omuvubuka obuvunanyizibwa insubire saawa eno Alien Skin yandibadde akwata abavubuka n'abatwala masomero agakanike amamotoka kubanga kye yali akola. Nze nkugambye ne champion gudo gwe twali tumanyi nti nagenda mukwata muzimbire ennyumba n'ennyumba n'akatoyi tetunnakalaba. Ate kati waba yavaayo oli musiru obuuza yavaayo ddi mbuuza ggwe yavaayo ddi teyavaayo nga neshewedde teyavaayo nga neshemaze okuggwa ey'okuzimba ennyumba yagizimba kati ebyo byenkugamba okitegedde inti nekitwandu mulabiddeko kyagamba nti bannange champion gudo wuno bamugamba bamutwaleka gundi mwagala ku parent yamutwala ate n'amaana amusuulawo otegedde bulungi no tunulira kana ka Fresh Kid. I want you to look closely at the progression of Fresh Kid when he was taken to Kampala parents. That is the same thing that would be seeing in this guy, this little kid champion gudo. Omwana yagenda okutandika ku Kampala parent nga tamanyina AEO ABCD nga tamanyi nga bamugamba mu luzungu agamba ebyo bibuuze manager
but right now my friend that guy can phrase English no gamba yeah this is the kid that we wanted to see neka the champion gudo abantu bakayana nawo ne muvuma MC Katsi mwamuvuma temwamuvuma akana nakakwata nakasula oli mwana ali muntu tamanyi kyakola kati ngagwe omuntu omukulu alliance ngi twagala okulabirako ebyo kulabirako gwe ngagwe lwachire wakwata omwana omutona atamanyi kyakola no mugrooming nomugamba nze gu champion gudo njagala kujjamu ngo omwana oli mwana muto bera wane wakangwe nkuba ne kiboko nino kukuza namukwata namusula nakasulawo kali eyo kakaba njagala kunyamba njagala kumperera banange munyambe banange ndi bubi sirina kyenina sirina kyakulya njagala kudde okusoma oba promoting kagala na bya kuyimba kubanga tekala ba future musomero abantu abali bakawerera bakasulawo ndegede alien skin watubuzabuza omwana oyo yali mwana mutonyo twali tukusubira ngo omuntu omukulu omwana oyo omukwateko ngo omwana omuto omuyiku omukuze tukulabireko tufune ebintu byokukulabirako naye kati tuina kye tukulabirako yadde nakamu ebintu bye tukulabirako bya kiseru wali omwana yakoze post nagamba nti najikuwereza nagamba nti I want to see the downfall of alien skin one day. You sent that to me. Najikuwereza kati alien skin abantu bebabanga bakoye bwe batyo okulabirako nga bawule bagala kulaba downfall yo goloza ki ekiddako nze ngamba wandirinyemu ekya wakati nze ekinnuma ekisinga okunnuma be bavubuka bana abatambulira ku gaali alien skin fenga fa bali concerned ku bulungi bw'abantu ne ba good citizens of the country tubeera tulaba ennaku ku mitima gyaffe nga tugamba nti abavubuka bano bakola ki omulimu gwabwe mulimu ki President Museveni yabateerawo amasomo ag'okusoma presidential initiative kusomera kwa bwere mugende musoma okutunga engoye mugende musoma okukola keeki mugende musoma okukanika amamotoka anti eno bawa mukulu security biki ovunamu ki you are wasting your youthful years in things that are meaningless ontegedde alien skin agenda bazimba mama yumba agenda bagula mama motoka ontegedde kali alien skin bwagula Range Rover golina kigwa tambulya ku gali tujituulamu webale nnyo mugitulamu ne mufuna ki ne tugenda gitulaga ne mukomonga ne mudde wakanga mulina ki ontegedde bulungi so dine dobuzi ligendera abavuka bonna abatambulya ku magali agatategerekeka mufunamu ki mu gali mufunamu ki kyenjagala okumanya kyokka Uganda police amagali lwaki temukwata abaana abatambula ku magali ne muba you apprehend those guys mutuyambe tetukyasobola kati tukyasobola gaali wezatulumba ku byalo nga gaali ekusanga nkugambye nekwambula nekujja mu vesti nosigala mu saati yeye gaali gyenjogerako bakuba omusajja juze wake wafeyo agama gaali g'alien skin batambula babba masimu g'abantu batambula batemula bantu batambula bakuba bantu bupeeva otegedde bakuba omusajja juze waka bamukuba wano bwewati wetwogerera ali mu koma sawa nomeka sawa 2 ez'ekiro nga bwakaziba sawa 2 bajja bwe batekirindi ye gaali bajja kiri ne bakwechula ne bakuba ne bamuba so Uganda police mutuyambeko ku gaali tufa tugwawo banange wono wetulaga tugenda kufa lwa muntu ogo alien skin palaso bana olaba bino ebikwekwete ebibeerawo ebikwekwete ebibeerawo bibeera political then abasirike ne bakuba amasasi anyhowly ne gakwata omuntu bitugenda otandika okulaba mu magali ogenga bwe nkugambye ogenda otandika owulira munange omwana yabadde ono bamukubye ne bamutta omwana yabadde ono ne bamukuba ne bamutta njagala babuli abavubuka mmwe mulekeraawo
ekisinde ekyo ekyeggaali ekyekisiru temugenda kufunamu kakati gwe ningeera oba nalabye bubi ningeera by'omuvubuka ono abeera ne taata Kimbowa nalabye bubi ng'ali ku ggaali gaali yeni ndabika nalabye bubi nabadde manyi kwali nja kuweza ka video kyakalaba nakalabye okay kali bwemba nalabye bubi nyizo kuba sinyizo kwa nalabye bubi naye muwulirize bannange muve ku magaali abavubuka mufune ebyokukola mufune ebintu ebigenda oyamba obulamu bwammwe mufune ebintu ebigenda okuzimba famire zammwe ez'omu maaso bazadde bammwe baliyo baabazaala bamanyi mukola babuulira ku magaali mubba busimu mubba wallet mubba mamotoka mubba side mirror ebikonde bye mukuba mubitraininga kukola ki self defense obuseko bubwo agaliwo nkubiriza abavubuka nga maliriza muve ku ggaali mukole ebintu ebigendo yamba obulamu bwammwe mukole ebintu ebigendo bazimba abo ba Alien Skin bali mu bbaga gawalako tebalina kye babasomesa betuwalabiddeko tubirabyeko tebino ebigenda batwala kukuba basawo kubba busimu kugumba abantu ku stage bakuba okitegedde tegede bulungi kanamwe mwagala okumaliriza ngamagala okumaliriza maliriza ya mweberenga sinnungi mugende maaso n'amagaali mukama batwera omukisa kale ambadde ne tatenjo akabadde brief nnyo obaka ebigambo bibye ebitundu 10 ku kinne wa ebigambo byange yabyogedde era bivunanyizibwako ebitundu 10 ku kinne waakyo jamu kyojjemu kyotajjemu kimuwandikiro kimuddize yakikuwadde abasidi omusunsu zirinya lyanga agaliwo omukutu kwe tuli atubeerawo ne tugera maaso kubanga tutebenkera okubanga ensonga tuzigamba omwaka 2025 tukubaagaliza Dunda Kawamigero ayongera okuba nti akakasa tezifumbe ezammwe tezivuunikwa enkuyege bakubira endulu omwaka gwonna liking a video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.